kwetereza mu Kalungu East kuba ekijja si muntu new curriculum Balamu ne Namere batandise okufeffetta buli wamu. Balamu ne Namere bali mu gundi ki? Sawa zino bali Kapchorwa. Namba. Bali mu department ki? Bonga ba minister. Bali mu department ki? Oli wa local government, omulala wa Namere wa bombi ba local government, yes. Omu cabinet minister, omulala state minister. Bafeffetta. Anti ogambye mazo kwetereza ndi mu local government. Ati ngamba Kalungu nga yo yonna n'abantu bakola nabo. Sinze nkulembera Kalungu. Ndi mukiise wa Kalungu East constituency, Kalungu County East. Yes. Ndi mukiise waayo mu parliament. Ne kikakatako okulabanga. Aha, nondola naye sinze nkola buli obwa kalondoozi. Anti buli wajja wala ku government okucheckinga mu constituency eyo nga teteredde gwa kugenda kubanja mugabo gwabwe nakulaba anti nalowooza nti nkiretanyi tali mu kukola. Bwe baguyisa ne bagiisa mu district yekola enteekateeka okulaba nga okay nze nina okumanya nti n'oluguudo lwamaze miliyoni 2 naye olina okumanya ddala 2 twateekayo byakola. Anzo gwange gwa negwe kati tomanyi na mirimu gya mubaka wa parliament. Oversight ku government bitongole byaki bya government weewaawo bano basentebe bazi district ne technical bena bakola byaki bya district naye bali wansi wa local government. Kati ate ffe tukola oversight tugikola ku local government yenyini nga ne Balamu bakola ki nabo mwe bali wakati awo ntegedde. Then kati awe tudde waffe Kalungu ne tugikozesanga case study. So is what they are doing right? Chine gye tuyamba mu adala mu buweereza bwa service delivery. Bebamanyi. Ngaggo mu buno obukulembeze bwa mwami Museveni byonna bye bakola bisobola okuba ebirungi era bisobola okuba ebibi. Ekikulu kye kiruubirirwa. Kye kiriwa. Bwe tokimanye nti esobola okubeera ku kyoto ng'essa naye oyinza okulowooza nti ekumamu. Enga byakiguma. Nobera mu nyumba n'ogamba eka. Tukimanyiko nti buli mukulembeze eggwanga lwajja n'ayogera eri eggwanga aleeta kwinini naye nga amusiizeeko kashuga ng'asiizeeko kasukaali. Gy'oko mumubatika mu ttama gy'akoma okukaayira golooza omize kawoomerera. Kati ne bino kitwale nga shuga ku kooti but how long ekigenda okubeerawo? Kwanga bagezaako kupotringa ekifaananyi kiri ekyokulwanyisa enki enguzi twagala tulabe nga bagirwanyisiza ddala. Afawe tujja okubeera abamativu kubanga gwakanga mukyana kakiro tabulamu mwezi ne bwe gwakagutya ne bwe gwakagutya okwenkana omusana era obudde obulaba nti bwakiro era enguzira tugenda kugirabya tegenda kuggwawo okawumbye bulungi tuddeyo wa Nambeshi tugenze ku kitebe kibiina kyaffe pulezidenti waffe bwe yafuluma eggwanga banyuma lw'okumala ebbanga nga anoonyezebwa ane mmotoka bazimiriza ku buli kukuba okumukeberamu nga bakebedde Mwanga Kivumbi ne bamutwala yavaayo obuvunaanyizibwa nabukwasa Dr. Lina Zedriga as acting ekyo kiwulira akolanga essaawa eno Nambesha ki bamuwadde nga ki akole ki akolenga ngono babadde akolanga yes noli bamuwadde akolenga yeah president oba kye bayita bequeathing responsibility. He bequeathed responsibility to Dr. Lina Zedriga. Now it is John Baptist Nambeshe. Kale why obukulembeze bwa Nambeshe tubulabe tutyanga tetumugezesezza because he is a deputy president. Tuna deputy president sibameka bana owa Eastern ye John Baptist Nambeshe, owa Northern ye Dr. Lina Zedriga, owa Central ye Honorable Mwanga Kivumbi, owa Western ye Honorable Jolly Jacqueline Tukamushaba. Zedriga amazogezesebwa byakoze tubirabye mumazo yisawo bimwagala musudde biriwa ani yakigambye ku social media kuno bitanga social media naawe oyagala ogende n'abamu ku bawumba tuutu be baddira obwongo bwabwe omanye kisokomi okimanyi okimanyi bakifaanana kyeru kitambulanga ndowooza ye stage ye kovu oba ey'okusatu stage ye kivuuvumira ey'okusatu oba
bwekiri nene waliwo n'ekisokomi nga yondowooza bulamu bwakyo kiba bwe kityo. Ekisokomi kiwuka kibeera nnyo mu bisubi oba wali ebivunzevunze bwe kikula ekivaamu guvuvumira si bwe kiri kibeera nnyo mu busaasasa si kiwojjolo ekyojjolo ate kyo kivaamu kisaanyi kibika amajjere kivaamu ekisaanyi kati ekisokomi ekyo bwekifaanana bwe kino ekkala yaakyo kyagala kufaanana namunswa ne namunswa anyirira kati ate bw'otunula singa okyabya kigezaako faanana obwongo kati abantu abamu abo bwe batyo obwongo bwabwe baba tebaayiwamu bwongo Katonda nga yayiwamu bisokomi biyo mu byetigonyola aboogera ebintu bwe bityo ekisooka omuntu ovuuti ogambe bamaze okusobya baagala ng'ebiriwa no mbuliraayo kimu tuli wano okujjako nga naawe oyagala oŋŋambe naawe olina kisokomi mbuliraayo okuba kale ebisokomi bye byagambye bamaze okuyisaawo ebyabwe kati ali mu kukola ki ebiriwa bye baayisizaawo okubasesema batya bagambyeko walabyeko ebbaluwa ng'ekibiina kigamba Dr. Lina Zedriga tumugobye mu kibiina era obuvunaanyizibwa tumukwasizza gundi ebbaluwa ya Dega twebaza olw'emirimu gye essaawa eno tukwasizzaani obukulembeze kati kwa mwaka faananyi nkereta nyindi wano ng'omuki ng'omubaka wa paalamenti singa bali tebampa mukisa wandibadde olaba obusobozi bwange singa bali tebagumba ndibadde olaba obusobozi bwange Kyagulanyi singa tetwamu obubaka bwa paalamenti tetwandirowoozeza nti asobola miziki gyokka ne kati saa eno gitumulaba nga pulezidenti w'eggwanga asobola okulikyusa. Why don't we believe in giving people chances? Because abaliwo batulaze you shouldn't give people chances. Why now? Lwaki mangu w'ekiti? Mangu w'ekiti wayise ebbanga ki? Wadde yagala kibeere ebbanga kyali kya contract. Nga ne president yagamba bwe yali agamba I'm coming back soon. Soon kitegeeza ki? Mangu. Yakomyewo. Kati lwaki ekyo nakyo tokibuuza? Oyina by'otomanyi ku bigenda mu maaso mu ggwanga. No, bino ebintu si byakwebuzabuza twogera amazima kuba ensi eraba. Abatulaba eri batujajinga. I understand. Batulaba butya bwe tulowooza ne butya bwe twebalamu ebintu na butya bwe tubyogerako. Because we are their voices. How do we speak? Do we represent them? Oba tuli mu kuzannya katemba. Abaki abantu kye baagala balabe bagambe ya. That's why we become influential because we know what we are carrying. We are not carrying our own values, our own motives, or our own what. But we are carrying the views of those people. Kale gwe bontunuulira essaawa eno nga bwondaba nga bwandabye eri n'enkufu n'ondaba byenjogera oba ne byenkola binfaanana. Naye mmala okwogera abantu bandabamu essuubi kitegeeza ndi ssuubi mu bantu. Era ne influence n'abyogamba nti ndiwamaanyi babiki biriwo lwakuba nti abantu banjagala olw'ebyo byenkola singa nkereja ne mbivaako banvaako. No anything behind. Nothing behind. Nothing behind. Era essaawa enkyajja tuuka ng'era bawaddemu kutuka mushaba. Naye tulaba obuki obusobozi bwe singa pulezidenti waffe abeera ng'ayita najja ng'eri naye bw'akola Kivula yagambye acting because kati operating virtually kwa tachasobola kubeerawo physically olw'ebyo ffenna bye tumanyi obulungi. So aba bawumba tutu abwe abo ba kafero be yayimba abo abatalina byakukola babbulwa bikolwa tebagezaako kutengula okubuzaabuza banna Uganda because Uganda is better go kubeera liberated and each voice matters. Ebeera ng'ebagattako ku liberation kati bw'ebeera ng'eri negative eyina emitima gyetta. Kati abo ba negative bikyabo tubaleke babwongo bisokomi tubaleke. Honorable nga tuwumbawumba kubuuza ebintu ebigwamu eyo tuluba tuyinza osulawo. Of course kyovola bambi evola nagizibwa nti ng'oŋŋambi naye that is it. Kati eri omuvubuka wekkiriza Katonda ebisigadde bijja kwongerwako kisooka ajja kuwa okwekkiririzaamu. Buli wonoomutegeera nze nzikiriza nnyo oba ntegeera nnyo nti oba olumu tetumanyi na kusaba. Tutya? Tumanyi kusaba ritualistically. Oba bwe mba nkyogera simanyi oba n'ekigambo kyekozesa kituufu. We are ritualistic in praying. Mu mwoyo? No. Tusaba mu nsaba y'emu oluki?
oluberera twakikwata bukwasi nogenda ku Sunday buli lwa Sunday nogenda muzikiti buli lwa kutaano nze muntegeere yange ya kiruluuta yes njagenda ku Sunday mu church oba njagenda muzikiti ku lwokutaano naye wawe mpulira Katonda nga mulengera mufiiringa buli mu Katonda amukyalira nze ekyo nkikiriza buli mu Katonda amukyalira akyalira omwoyo gwo waliwo embeera gy'owulira nawo tugamba Mukama I need you that moment bw'oyogera awulira ate lwakuba kyalina kinyeki yes agezesa akuwayo kugezesa ate n'alaga abatasaba n'abawa byosabye n'abiwa omuliraano kirungi akeera mu muzikiti n'abisaba era swala tano n'azituukiriza ne bawo mutamivu juju ku kyalo juju ye n'ebijjanga bya buli kyagera kiyitawo buyisi ng'essala za kyota zaanukulamu oli amugezesa alabe twanogaba nenoonya ki muzikiti tukalowooze nti anoonya ki no Katonda tamunoonyeza muzikiti nze mutegere yange natamunoonyeza mu kyaki anti abangi gye tugenda no tugenda mu muzikiti tugenda mu kyaki okwongera okumutegeera eyo ddiini naye tekitegeeza nti bweba togenze muzikiti taliyo tekitegeeza nti bweba togenze mu kyaki taliyo mu nnyumba yo okimanyi a few people pray from home alinze lwa Sunday agende Katonda tola nti tumulyaza amaanya naku omusanvu tumuwaako olwa Sunday lwokuba ate nalwo netumuwaako obudde mubulizi olwawo nnyo tuvuganye n'omubulizi oba father lwatudde mu kyaki tukanoga naye aluddewo sawa 2 namba tukola ki naye mu bibyo bw'oba okwana akawala n'okakwanira emyezi 5 buli lunaku ng'okaweereza ssente alina okubaawo ye Katonda tokola ki toyagala understand Katonda nno ddi wemulaba mwaba abantu abo boolaba abo batalina mwasirizi n'obayamba abantu abo mwe muli Katonda omuwadde alimu abo mwatuula baye yabatonda sigwa bateekawo tomanyi na lwaki babonaabona wabula ali mu kulaba omutima gwo gutegeera nti nabo bantu bitonde omutima gwo gutegeera nti abo abantu b'okiikirira balumwa weewaawo tebalina kumanipulatinga naye olina okugoyinga selfless otegeere nti bambi bantu bano they are suffering. I understand. Osegeera Katonda olina okubeera nga wobeera omanya ndi musajja nina okubeera obuvunanyizibwa mu maka I have to provide kubanga abaana bano ye yasalawo nga ndina omukyala wange tubazaale bangi babanoonya bagumba balemereddwa banoonya nkwaso banoonya omwana omu. I understand. Gwe abakuwadde bakulemye okulabirira zofunamu oli muzinywamu mwenge oli muzikyakalamu oli mukugula mamotoka weeyagala ng'abaana tebasoma nga naawe ogamba Katonda mukola ki mumanyi Katonda ali beyond that. Katonda yeetaaga okutegeera okusukka ku kuko mulimu okwerekereza mulimu okwerumya lwaki ekyo kimazeeko obudde kubanga ebisigadde empisa era ajja kussaamu embeera ezikufuula ow'empisa. Very true. Gwe mennyini ogaane obuzigoberera bw'onoomwesiga era yennyini ajja kuwa okumanya n'okutegeera bw'onoomwesiga era ajja kuwa abantu abatuufu bw'onoomwesiga era ajja kuyisa mu makuba maki amatuufu enzigi nnyingi zonna zigguddwa eri obulamu bw'ensi eno era ajja kuwa olulu oluki ntigula luno olutuufu naye ensigadde zonna ajja zikuggulira bw'onoomwewala ozisangemu ebizikiza. So mu bufunze Katonda kwesiga Katonda with God nothing is impossible. Era nze ne bwe mbeera nabo abandi okumpi mbagamba ekintu kiri kimu without God I am nothing. I know. Because I know without him I cannot. Without him I cannot. And I know without me he will not. We watali sisobola. Naye ate naye we siri tajja. Si nti tasobola. Asobola naye tajja. Kale oyagala ssente si bwe kiri? Yes. Mulimu ki gwokola? Nti guno nkola content. Gwe guno. Onfuna? Essaawa eno ssente zizze zijja ne zizunga bwe zino zijja z'oli ozikwata oba odduka misinde? Ozikwata nga zizze zokka mu bbanga. Essaawa zino oli azirese zivudde wali kati. Toyinawo oziraba we ziva ne zijja ne zikwegunda maaso. Teweekanga n'okudduka n'ogamba emisambo egiri wano. Sobola kudduka kilomita n'odda. Kati olw'okuba ozeetaaga
wakedde n'osaba through me over through any other person n'azireeta he. That's why without me he will not. Kategedde n'ebigambo ebyo bye tufuna mu bantu abamu ebyokuwabula ebyokugira at times it is through him kwata ajja kujja mu banga uli owaaye gwe ekyo kyokola kikyamu ekyo kyokola kikyamu alina kuyita mwani naye ate nze without him I cannot. Ebigambo byoli mukozesa ebyo waliwo omwana essaawa zino ali mu kusimu kakati oli you are jeering someone. Of course nyinza okuba nga sinze mbyogera nga through me Katonda ayitidde I understand. Kati nange nenkimanya without him I cannot. Waatali sisobola. So ate era ye waba wali nga bwe toliiwo yasobola naye tajja buzi kukikola naye tekyeza nti tasobola asobola naye tajja because toba toliiwo. Kati ate nze waatali sisobolerako ddala. I understand. Okitegeera. So emboozi eyinza okubeera empanvu naye mbadde nsaba mu kaseera neko ku nsonga ya omwami Moses Ali. Mukama yamujjuludde n'amujja mu bulamu bw'ensi eno ate nga badde yakalondebwa ng'omubaka. Mmwe nga NOB oba nga ekitebe kya National Unity Platform, are we seeing any opportunity here after losing Kalangala in the same thing, the same system nga ekiteekateeka? I wouldn't love you to drive me in that direction because I thought that you're going to ask me about how I condole with his family, grieving family. Naye if you talk about the by-election, first of all, it is too early. It is too early for me to talk about it. And again, good enough you've said that ndi wansi wa National Unity Platform. Ekibiina ekyo kirina enteekateeka n'obukulembeze obulina hayirake gye bugoberera. Ng'ensonga ezo sinze nino zoogerako zireactingako nga bamaze ozikola ki? Bamaze obbawa nga bamaze ottuwa. Kati nze njogera ki? Kibiina kye kino sooka ne kirambika tugenda kwetabamu oba nedda bakandidate bazze ne kijja ne kigira then naffe ne tukola ki? Tutandika sebo sinze nkulembera ekibiina essaawa eno kiri mikono gya John Baptist Nambeshe olw'obuyinza obwamuweereddwa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyogedde ku buyinza obwamuweereddwa. Tugenda gikuddayo sinnamalayo kibuuzo kyo. Kuba oyinza munnaayogera mulabi ali eyo agambe omubaka gye bamutwala gy'agenda. No, si kukyebalamu agambe omubaka gye bamutwala gy'agenda talina agenda oba tamanyina kugoberera nsonga. Kati first of all, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunyolerwa wamu ne famire y'omugenzi eya General Moses Ali olw'okufiibwako omuntu waabwe. Nze ng'omusajja omuganda eyakuzibwa manyi nti abantu bwe bafiirwa munyolerwa wamu nabo kubanga teri akyeyagalira ate sekiriba kya ttaka ffenna tulina okukyambala naye tukkiriza nti twava eri Mukama Katonda ate era eriye gye tulina okudda. Atwawukanyeeko bwawukanyi mu mubiri ne mu mwoyo agenze wa mutonzi ebirungi bye n'ebibi bye omutonzi we yagenze amulamule nga nange wendibeera nga ngenze ebirungi byange n'ebibi byange bwalikola ki bwalinamula. Weewaawo waliwo akantu akamu jjajjange omugenzi Lwembaawo Shabani Kiyimba yafa mu mwaka gwa 2022 ku myaka 123 naye buli otwamubikiranga omukadde afudde ku kyalo kwe yabeeranga nabo nga yeeraliikire nga tumuza jjajja kikinga weeraliikiridde waaye alaba mukadde munnange bamututte nze ate wendi yukira eri mu baasi duniya basodde atuyimbira dda ogiyingira ku kyalo buwere mumanye ogiviiramu ku kyalo bukadde. Kati nga jjajja yeeraliikiriranga gamba kirabika nange nze nzirako munsabire kuba yabadaba bagenda. Kati nsaba abakadde nabo balabe babeeko bye bayiga. Weewaawo tebiriiko myaka kukufa naye tubonerere nnyo nga tukyali baki balamu. Omanyi Katonda yaterawo akabonero ak'okufa ffe abasigaddewo oli ayi abagenze biwedde neffe abasigaddewo abatutereddewo akabonero ako okwefumiitiriza ddala nange lujja kukya ŋŋende byonna byenkoze mbireke buli kimu kyonna kyonna ekibadde kinnwanya nkireke
bina byonna amataka genzibye bannange ngaleke benzise bonna mbasangeyo benkijjanyiza nga bakyali balamu mbalekewo na buli kimu ne sente na buli kimu n'amataka bibadde binnwanya mbireke nfaaki kama nsaasira nsonyiwe ebyasoba nsaasira ngende nga nnongoosa omutima gwange. So ye prayer yange eri abantu abalala abakola eri abantu ab'enjawulo abakola ebirungi n'ebibi. Ebirungi mubyongere mu maaso, ebikyamu mubiyigireko naddala nga tufiiriddwa abantu ab'omuwendo. Kati abo abasitatus ennene bwe bafa kikulaga nti gwe olaba embwa etwala wa kiwempe olwo gwe ow'eddiba. Awo kitulaga nti naawo Katonda taliiko bitiibwa nti gwe oli gundi takutwala, olaba atwala bakabaka ate olwo gwe gundi. Olwo ate olwo gwe gundi. Weefumiitirize ku ssaawa eyo ogenza otya, onojjukira otya, olijjukirwa otya, ebyafaayo biri kusomako ki. Afaayo bw'okkiriza bikusomeko obubi kusalawo kukwo kiri gy'oli ng'okyali mulamu. Kubanga omukisa tulina gumu gwokka ogw'obulamu tugukozesezza tutya. Nange nsaba Mukama nsaasire situukiridde, nsaba Mukama nga nkozesa okufa kw'abantu abalala bobo tututteko nga bwatututteko General Moses Ali, nange ompa okwefumiitiriza mu byenkola naddala ebyo by'okweyagaliza. Nkimanyi Katonda wantonda nga ndi muntu nsooka kweyagaliza, nensaasira okweyagaliza kwange kuleme kubanga ate kukosa obulamu bw'abalala olw'okwagala okutuukiriza ebiruubirirwa byange mu ngeri ate etesaanidde. Gye twatandikidde mbadde Honorable owa Kalungu East, Honorable Yusuf Nkeretanyi Junior nga tuyisamu ku bino ebigenda mu maaso. Nsaba Honorable nga tuyita ku mpewo zino otufisizengayo akadde tujje tuwayo ku bintu ebitambula mu nsi yattu Uganda n'okulaba nga tuwayamu ku bintu ebirala abantu ebibayamba. Otherwise obugambo bwo obusembayo nga tusiiba. Nze obugambo obusembayo okusooka nze nebaza babaddeko, nebaza ne bannayuganda okubeera nga bonna emitima gibali ku nkyukakyuka, wabula ate era njagala okubakakasa teri yagenda kuleetera nkyukakyuka. Nkyukakyuka esooka etandikire mu ggwe, oluvannyuma tukyuse eggwanga lyonna. Ffe ng'abakulembeze mutubeeremu n'essuubi naddala ffe aba NUP nti tugenda kubateeseza n'okubalwanirira, ate ne wabula buli omu muholodinge accountable nga ye ku ekyo ky'abaera akoze, temubissa ku kibiina ng'omuntu omu asobezza kubanga zitemu okumu nene zaawukanya emibala. Ngoma zisobola otemwa ku muti gumu, eno neekuba ogw'empologoma eri neekuba ogw'ab'engabi. So ekyo tukitegeere, naye ekisingamu byonna mulowooze nnyo ku nsi eno gy'eraga. We are responsible ku biki ebinaabeerawo gye bujja tubirowoozeeko mu bye tukola, bye tulowooza n'ebyo bye twogera. Emitimbagano gyaffe gino gyennyini gye tukozesa bye twogererako na butebe bigenda okugatta ku nsi yaffe. Kale tetunza sukka wano tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi